Faizo abantu abasinga bafuna programs bweziti bayita ku bantu bebamanyi mikwano gyabwe oba abeewaabwe. Faizo agendera ddala ku ground naawe abo abasaanidde okubanga baweebwa. Mpitibwa Ndase Faizo. Mbasanyukiddeko olunaku olwaleero okutuuka ku kino kyetuzeeko olunaku luno. Abantu ba Kawempe South mwebale nnyo okwagala eggwanga lyammwe, ate era mwebale nnyo okubeera abakozi. Nze ndiwo wano ku lwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'ayita mu ofisi ya Controller Madam Jenny Bareche okubeera nga tukola programu eno tugitambuza okulaba nti abantu abakola bizinesi eza wansi tubayambyeko nga tubawa support mu bizinesi zaabwe. Olwaleero okuva mu 2022 tubadde tutambula, naye ng'enkola yaffe omugimanyi nti tutuuka ku muntu tugenda mpola mpola. Tutambula mpola naye nga tuli sure ku kye tukola. So olwaleero tuli Kawempe South okulaba nti tubatuusaako obuyambi okuva mu Youth Celebration Program ng'eva mu ofisi ya Pulezidenti. Pulezidenti yasalawo oba ayagala nnyo okulaba nti omuntu we gwakulembera ali bulungi, era kyemuva mulaba afuba nnyo buli pulogulaamu ogiteekawo lwa mbeera nti abantu abasinga bajja ne batatuusa buvunaanyizibwa bwe batumye ku bantu. N'ayongerawo pulogulaamu endala okwagala obatuusaako obuyambi gye muli. So olwaleero ffe twasalawo okulaba nti pulogulaamu ya Pulezidenti eno teriimu makoona gonna, ng'erina kuva mu State House direct paka ku ggwe ali wansi asiika kyapati. Tubawadde ebintu bino olwaleero Pulezidenti byabawadde temubiyita ebitono. Ffe ffenna tumanyi bulungi nti bwe banampa ssente ozaagalira awo saawa eyo ng'ozifunye, naye essente zino bwe nkwata $20 nengakuwa kati nti genda oyongere mu bizinesi, naawe okimanyi mu mutima gwo ky'osookerako okukola, nga ku by'osookerako temulimu kya bizinesi. So ne tusalawo nti bw'oba osiika kyapati katugule eŋŋaano n'obuddo tubikuwe tulabe bw'otoobikozese mu bizinesi yo. Tetugamba nti maama asiika chipusi ku kkubo mu kifo ekyokwata $50 ogakuwa tukuwe ekidomola ky'obuddo n'ekutiya y'obummonde tulabe wonoobitunda n'otabisiika. Olunaku luno tuli wano kummwe mwe bannamukisa be twatuusengako ne mu believing oba ne mukkiriza, kuba wamu abamu nga bagamba tebiriiyo kuba tebabirabangako ate tobanenya. Olw'okuba nti nze nakkiriza okubatuukako wansi era okubayamba n'obudde mbutwala ne nkunnyonnyola, lwaki nzize ku mudaala. So nga nalibadde nange ngambye muzeeyi nti nina okubeera eno mu ofiisi, nange nempanika amagulu nembeera munene
nendagira Mukisa genda. Naye olwokuba nkimanyi kuba nze mmanyi pologulaamu zonna zonna engeri gye zitambulamu ne zifa, lw'abantu batuma ku gurawundi nga tebatuuka. Kati nze nensalawo nzije mbatuukeko mbawe saaviisi nga muzeeyi bw'ayagala. Mukubire nnyo Pulezidenti Museveni mu ngalo, abaagala nnyo 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 nnyo. Bwe muba mutuuse ewaka, sooka otuule mu kitanda olowooze mu bbanga lyembeereddewo, mu bbanga lyempagiridde abantu abalala, kiki ekinyambiddwako nga nze omuntu. Omanye nti omusajja engeri gy'akozeemu gy'afubyemu n'atuusaako kino, nina okumwebaza nange. Program si ya politics, naye tulina okulonda abakulembeze abanaatuyamba. Mulebe nnyo kubeera ku bantu bagenda tuula butuuzi kulya na famire zaabwe nga gwotewaanira waka wooli ng'ate akugamba mpa akalulu nga ye yafunamu. Musooke mweyagalize, omanye nti bwe naalonda gundi ndina kyengenda okola ki. Yadde abamu bigaano batuukako ne batabituusa, naye era mubaamu atuusiiza nga nze bwenkoze eki nga bwentuusiiza. So tetujja kumala budde, leka tubawe ebintu bino ebibaweereddwa Pulezidenti olwaleero, ebyalaani. Era ab'ebyalaani nabagamba nti Pulezidenti takuwa kintu kimu, kuba twamunnyonnyola nti ebyalaani bino waliwo ebitunga ki, ebitungirira n'ekitunga kyennyini. So n'asalawo n'agamba oke tubaweere ddala bizinesi ejjudde. Obuwiiki bw'onootunga olugoye tojja twalira ate gundi ntungiraako kuno ki. So n'abawa ebyalaani bibiri bibiri. Dulaya zino twanoonya ezisinga obugumu, era twagamba dulaya kyesinga ki. Tetujja pawa dulaya ate tugende otuuka ng'ate dulaya ekoze eki, efudde. Tugezaako okunoonya omutindo, so ne tubawo ekintu nga ki kirungi. Omuntu akozesa obuuma buli obw'embereere, obuuma obwo tukuwa bizinensi eyo ekuyambeko okulaba nti osikamu akasente akakuyambako ng'omuntu oba n'efamire yo. Eyo bizinensi waliwo ebitundu nga yekulembeza nga gyalina ng'ate esomesa abaana ate naye n'efamire n'apangisa n'ennyumba. So ogwo omulimu mulungi nagwo ng'ogukutte bulungi. Omulimu gwange bwe mala okuwa ekintu kino oba bwe mbala okubawa ebintu bino, era tayimu etuuka kyebalaba ndina ebifaananyi byammwe, era buli ku mudaala gwe nagenzengako bawandiika mwena nabakubya ebifaananyi nti ndina ebifaananyi byammwe newe mukolera. Kinyambako okufolowinga. Kontrola bw'angamba nti kakati abantu baffe bayimiridde batya, nga nja kukusanga nkubuuze nti kati otuuseewa, omudaala gukoze kutya gutuuseewa. Era bwe tunaasanga nga bakoze bulungi tugenda bongera mweyongeremu era nga bwe tukoze eki. Omulimu guno tugukola nga tuyita ku pologulaamu wansi ddala gye bakolera nga tubawandiika okulaba nti bibatuuseeko mu butuufu bwabyo nga bwe balina obifuna. Nti si ya byabufuzi, era twagitandiika ng'olwedde twavudde mu kalulu mu 2021. Ebbanga lyonna lyonna ebadde etambula, teriimu nkolagana yonna ku byabufuzi, kuba tetusosola bantu bonna, kuba Pulezidenti aliwo kuyamba muntu wa wansi yenna. Oba oli wa kibiina ki oba oli waki, eno pologulaamu yakuyamba munansi wa ggwanga Uganda.